Kulikayo mukano mbulango kwe bali kurango chali mklaba Delta TV programu ya fe ya mami ya kolabu nango na kulairo mukano yakatengako tulina mchala wa Bishop mchala Faith Chityo Luwalira tulina ye mami ebigambo byatubulidde bane ebizamu esuubi mami nga bayitawala kyokka ffe bwe tubala ne tugamba mama bannange singa yenze naye olabye nti buli omu alina emitendera gy'ayitamu okufuuka kino kyali era nga bukyabeera ayiseemu tekibeera mistake abeera perfectly organized okubeera kino kyali tunatera okumaliriza naye tulina okumaliriza kano mu bbaluwa mwalimu ki ebbaluwa yange gye mwagala omanyedda nga tebatukiriza ddala kusoma ku mabaluwa ga bannaffe naye nga bwe mbagambye nti ebintu byonna bisimbibwa mu Bayibuli akati ye yatunulira olubereberye Katonda yalaba nti si kirungi omuntu oyo okubayo kwegamba yakwotinga agamba yalaba nti si kirungi omuntu oyo okubayo nga wandiika ddala Jera we yalaba naga nti namufunira omubeezi amusaanira olw'ensonga eyo Katonda alabye nti si kirungi era alaba nga gwe mubeezi wano tukozesa nnyimba nakuweereza akayimba baby mundaawo ebyo tebyalimu kale nno n'agamba nti era n'amaliza nga nti nsaba Katonda atuukirize ekyo kyateeseteese mu bulamu bwaffe kati nga bwe bityo kati nga naawe olina okuddamu waddamu naki era nange nengenda mu Bayibuli Mariyamu mami naye korona ate kakati Mariyamu ye yaddamu atya nga bamuwadde abawulire yaddamu ndi muzaana wa Mukama kibe kunze nga bw'olabe nokkiriza bambi ebitambula era kakati ndi wano fumbi emyaka okuva 89 gy'emyaka kakati kigenda kuwera gyaweza 31 webali mu gundi mu September nga 2 nafumbidde emyaka 31 lugendo luwanvu era mu lugendo omwo Katonda atuweereddemu abaana abawala 2 n'abalenzi 2 omuwala yasooka era omuwala yasembayo abalenzi bali wakati awo era kati wenjogerera nina abazzukulu 3 omuwala ayina 2 abawala omulenzi yandeetedde omuzukulu omulenzi ate tusuubirayo muzzukulu omulala bwe tutyo webala omulimu webale nnyo webalire ddala kubanga si kyangu myaka 35 mugumu naye negiri era najjo era gijja kutuuka gijja kuwera ani akujjawo wano ng'omukyala w'omulabirizi biki byokoze okubeera ng'osobola okusapootinga bbawo naddala mu mulimu gw'okukola omukyala naye bye yandirabye mami naye asapootinga omwami we ng'omukyala w'omulabirizi ekisooka nsooka okubeera omukyala we ng'omwami wange omulimu gumu ekyokubiri nteekwa okuba maama kubanga ndi maama nina abaana abange ate n'abaana abalala amaka g'obulabirizi gabeeramu abantu bangi kati oteekwa okuba nga oli mukyala mukozi kubanga kakati ffe ku levo y'obulabirizi yafuna omusaala yekka kakati ogwo omusaala gwe tegusobola kumalawo bintu byonna bye tulina abaana bangi bali mu masomero biki kakati kitegeeza oteekwa okuba mukyala mukozi ng'obuulira enjiri kuba nyina omuyambako mulimu guli okwokubuulira enjiri nze nnyo okusinga ennyo mu bakyala ate ne mu baana naye enjiri eno eteriiko bikolwa nzibu kituufu kubanga kati ogenze mu baana kakati nga wano nkyazizza abaana onooba waaki kituufu mwemba wadde kutuzi kakati oko naatuguza ki kakati oteekwa kuba ng'abaana bano obabuulira enjiri naye ate ng'enjiri eno eteekwa okuba ng'ekola mu bulamu bwabwe okubafuula abakozi kuba Bayibuli egamba atakola n'okulya talyanga kituufu tubeere bakozi waliwo omusajja Pawulo mu Bayibuli yaganze sizitoowererangako muntu yenna bino bye bali mu kuzitoowerera abagoberezi sizitoowererangako muntu yenna nakola n'emikono gyange kitabeera si burden kati nze saagala kuba burden njagala nimbuulira enjiri osobola okumpa bw'oba oyagadde naye saagala kuzitoowerera kati ndi mukyala mukozi kubanga nze gye tuva n'omwami wange ffenna twali tuva mu famires ezo nga tulina okukola okubeerawo okulaba nga tubeerawo twasoma era naye yayongera n'asoma naye okukola kuno n'emikono saagala kubanga emmere teriyo kituufu nedda era ekyo bakigonjoola otya nkwate n'ennima nze nnimira ddala kubanga eri gye nakulira waffe kulima nnima
kyensobola okuba nakyo babutungulu babiki abakyala tuyige akatungulu era bwetololewa nga ojja kulaba butungulu bwekikola kano akalala bwe kagaana ekikola weekiri ennyaanya ojja ziraba nga weeziri kannakati nga weekali ngula ebitasoboka naye ebyensobola okulima mbirima akati n'olwensonga enzo omwami wange nze ensingo olw'okubayo omulimu gwe abeera nnyo eri ate nze nfuba okulaba ng'eno gyendi neerimbaayo naye nga waka wendi wayinza okubeera wannyambako naye wendi kituufu nteeka okuba nga nze awaka nze nsinga okufumba ekyo kyanteeka kakati oteeka okuba nga oyigiriza nga ne gweoyigiriza okimanyi okikola n'abaana ne bayiga okukola naye okusinga ennyo kwe kuba nga okolayo akantu akaleeta essente kakyako kewasobola okukola nunda nasooka nenimako okulimako si kwangu nno nako kuzibu kufiiramu nnyo ssente naye okulima nze okusinga emirundi gyonna mba njagala mmere kituufu naye nga kulimira ssente ebyo bimazeemu nnyo amaanyi naye nunda enkoko eggi libeerawo ennyama ebeerawo nze era siyinza kubeerawo nti abaana tebaalidde ku nkoko bazirya ne bazitamwa kuba tuzirunda wano embuzi embizzi ente ninawo kentono kakati kisinziira we tuba tuli kati nga wano wagazi wano oba onnundirawo nkoko kati nembeera nga nkola ate ndi mukyala mutunzi mwana wange nataata agenda nnyo kutendekebwa kutunga mpulira naye eyo gye nasomera mu Leader College baali baatuyigiriza okutunga kubanga ffe omusomesa bakujjayo ng'oli mujjo kubanga osuubira okuyigiriza abaana okuluka okutunga okola biki byonna okufumba amagezi ku bintu ebyenjawulo byonna okufumba home economics byonna babitusomesa kakati eyo twayiganga okutunga waliyo obwalaani kakozesa ngalo ngalo bwoti baali babutuwa baneesi kituuka wano ng'omwami wange akayina ak'engalo ng'omulinga baali beeteesezza nga nze akakalaani kentungisa kati nga nsobola okutunga oluusi n'ogenda ku musomero eyo ne bakuwaayo oba okutunga shots z'abaana oluusi obwo buddeweeyo obwo kati amasomero gano agamu akuwaayo nagamba matungayo kakati ekyo n'abaana bange batunga ninawo awokibayigiriza nabagamba bayiga okukola yes batunga nobagamba bane mutunge bwe kuba batuwaddeyo ka project ffenna tubaamu kutunga oba balenzi oba bawala wakiri ono akola kino asika ebibuuzo akola ki ate nembawo akasente abaana bano bannange tubaagazise sokoddemu mpulire abaana bwe bamaliriza okutunga obawaayo kasente nga kaki ng'ate emmere gwagigula bannange njagala mbabuulire abaana bayina okuyiga nti bwenkola kiŋŋanyula ate kifuna yes bino byogamba nti mbagulira emmere mbakola ki naye njagala ayiga akasente kaako bwakakwata era oli wajja maama sirina kino omugana naye ate akasente konkaterese obalaki ayagala spending ezizo naye ziza akaterese naye kirungi yes kyagazisa abaana okukola akateebereza abaana obatuuzizza mutunga uniforms ezo mpulira oluusi tuzitunga nga baagala ku pressure kakati omwana notomuwaayo wadde 10 kiba tekijja kyenkola kakati kiyamba n'abalala okukola n'amaanyi kubanga ngenda ne mugamba agasse wano sente bweziti bw'ogatta bwoti olugoye lwonna olumala gw'ofuna ze kakati bayige ng'obateekamu incentive bw'oba osika biwuzi byokka gw'ofuna zino osimanyi bw'oba osika mavuunya gw'ofuna zino olw'obatuuzizza wali olwebyamu obitadde ku mabbali olwofuuse boosi business tuli mu business era mama nze namaze bino mbyawula kubanga tuba ne programu awaka tumanya tugenda kukola bwe kyokka ate waliwo ayina okufumba kyokka ate waliwo ayina okusimula ennyumba kyokka ate waliwo ayina ewange byarota teri ebyo notuuka waka nga bonna tebaakoze byarota ani akola okiwulidde akati ne babeera nga abaana bonna bayize buli muntu ayize abamu bagenda mpola abalala tebali niiti bulungi naye bonna bamaliriza nga abaana bayize kati olwokuba bwe bakola bafunamu bakyagala yes niwembasiriwoosaaavu ku ssomero abaana kubanza ewange wano ndaba wano ewange omwana yenna wana ali mu secondary okuva ku secondary okutuukira ddala w'amaliro ogenda ku university muwe ekyebitaano ekyebitaano buli lunaku anti bano tosimanyi ku kantiini kyabitaano oba gwe wa senior 6 oba ani kyabitaano lwaki bitaano ng'oba wadde ntono akola bizinesi alina kukola wali masweta banange bino byetwonoonya abaana ne tubakwasa emitwalo 10 akolawa mami ate batugamba tukolerera baana nkolerera baana bange bwe ndivaawo balikomba endagala nze njagala nkubuulire nze sikolerera baana abaana beekolerere nze kyo era bakimanyire ddala omwana njagala mutegeke
abeere nga ajja kwekolerera. Bwemanga nabagambye nti ekintu kirimu ssente gwe tokoze ate oŋŋamba ki? Yes. Ne baba nga bagabana era mbagamba tutula wali tukama ono yafunye emitwalo 2 kubanga kintu kye yakoze. Oli ataakoze. Ayinayo oba ogumu oba taakoledde talina. Olwo n'awulira bubi. Oluddako n'akola nnyo. Akiri mu mpensi k'ebibuzo bino simanyi nkoze. Yes, that's what it is. Thank you. Tuyigirize abaana. Bw'omanya nti bagenze okulima waliwo ne lwe mbatwala okulima. Kati mbatwala okulima. Naye batwale bajja kulya bulungi eyo gye bagenze okulima. Balina kano ak'enjawulo. Ne baagala ogenda okulima kubanga bavaayo simanyi tunywa bulungi simanyi twaliriddeko ki simanyi twaliriddeko ne kino era nze njagala ogenda okulima kubanga olw'ekiriyo. Naye bino ebyokusiibya abaana simanyi ate tebaalidde ate basiibye enjala ate zimanyi buli kantu konna n'akajja akamenyese toyagala bakalye. Amagi gakoze katya damage muli amagi mukole kati banange twagasa abaana okukola kwali neggwanga kukola. Nze kyendabye mu Uganda wano senga oba okola tosobola fanjala tekiri nayo. Ensabye ebyo bannange nze wange teri muzannyo teri muzannyo mbategeereza ddala fenga ekisooka senga basome. Yes. Mbanyonyola soma obeere ng'oli mu bangufu balime kusomera bbaluwayo. Kyakubiri kola nnyo bw'onooba mukozi ojja kuba bulungi. Kyakusatu empisa manya Katonda kubanga bw'onoomanya Katonda ajja kuzuula kirabo kyo. Ate tambulira mu kyalo nze era banambaga nti ekirabo ky'omuntu kikuseguliza. Kirabo ki kyeweezuulamu mami? Nze nina ebirabo bingi bannange. Nina ebirabo bingi olw'okuba nayita mu nnaku nnyingi nze ebintu bingi mu nze byavaayo. Kituufu. Olinga ng'agamba nti buli omu ayiteko mu nnaku. Saagala bayite mu nnaku era n'abaana bange saagala bayisa mu nnaku naye mbagamba weezuule ekikyoli kuba bwe bandaba bagamba naye maama gwe ng'olina bingi. Mbagamba kakati temuntunulako naye kiki ekimu ky'olina ky'oba ojjayo. Kubanga butambulira mu birabo bino talents. Kumpi nze ndooza buli talent gy'oyogerako ngiyina. Okwogerako nakulabye edda. Ati ndi musomesa. Era confidence nagirabye edda. Era obusomesa bakugamba you must kubanga gw'okiina oli takimanyi muwekyo. Integrity nagirabye edda. Iyo mpola mpola. Yes. Kakati bw'otandika okugamba nti okukola obukozi emirimu gyonna gy'oyinza okulowoozaako nze nsobola ogikola kuba nze ne bw'oŋŋamba nti ennyumba yiiyaawo mumpadde buloka nze nzimba. Ekiki wali ozimbyeko? Nazimba nga tuvudde mu lutalo. Nga mugezako okuzzaawo ebyali byonoonese. Bampona buwonyi kuba musajja nazimba. Bampona kubanga nazimba nze kitayogera bankuza banga ati kinema ayogera. Kituufu. Nazimba ennyumba ate waliwo omulenzi agenda gizimba nensamba ettaka nenkuba akadongo nendeta ebinsambwe nensiba nembaga ennyumba nenjikuba nemmala okusereka waggulu nasaba eyali ku muliraano nanteera Yesubi waggulu naye nayo nanditadde kubanga manyi berigendako. Okiwulidde n'olwensonga eyo nti ebyo mbirina bwe tutuuka mu zino talents kuyimba mizannyo drama mazina nze Yesu ansaasira busaasira. Nagamba abalala boleka bafuneyoko. Yesu yansaasira maama. Amazina kugamba godda wali ogambe kino bakikola bwe bati nze nsoko. Kayimba kikotera okuyimba mami mu biseera bye eby'eddembe akakucamula. Kakati nnoza atakancamula kayinza okuva katekacamule. Kakati gwe kasita gwe kakucamula. Siyinza kutambula nzekka siyinza kutambula bwomu siyinza kutambula nzekka Yesu nga toliwo. Olonga bw'otunga. Era bandaba nga nnyenya namu siyinza kutambula nzekka siyinza kutambula bwomu siyinza kutambula nzekka Yesu nga toliwo. Bannange olwomanya amano musanyufu awo babanja nga bajja kakati nga babanja bajja n'olwensonga eyo nti nze ebintu ebinsanyusa bitambulira mu Katonda. Ennyimba nnyingi nnyo mutuufu gyensanyusa kuba Katonda afe ono ye yatonda ebyo byonna n'okuzina n'ebiki byonna era oyinza okusanga nga nzinira Mukama waffe kuba ate tugambanga ko tuzinire sitaani. Yes nzinira Mukama waffe kati nze ebinkyamula biri mu Katonda. Ennyimba ezo zinkolera amakulu. Ebintu bye byonna binkolera amakulu. Nzisaamu abantu bonna ekitiibwa kubanga Katonda yabatonda buli muntu yenna amwagala. Yamutonda mu kifaananyi kye. Kakati buli gye tugenda eri abantu nga tubalaze okwagala tufuna ekyo. Naye bw'ogendera abantu ng'obalaze obukaawu nga bwe nali nze nali mukaawu nnyo. Naye Mukama yanjigiriza okwagala abantu n'abatayagalika n'omulekano abazibu. Abantu abazibu.
kale no bwentyo nze kimbedde ate nkitekana mubana ebirabo nina bingi ntunga kugame nima ntunga nduka emikeeka kugaba bishirawo kyoyinza okulowoozaako nze owummulako ddi kyogereko kubanga emirimu mingi owummulako ddi kakati nze nina programu nze ebintu byange bitambulira ku programu era nga bondaba kakati ngenda ku kirala okuwummula nti natudde wali butuuzi bwendi oyinza obutakisanga nnyo munze kuba mpulira nga ajja okulwala naye kikulwaza kikuwummula mbeerawo nga ngamba nkola ki kati naye kati nga kyoyita okuwummula waliwo ennaku nti mbeera mu kusaba kitegeera mbeera mu kusaba mbeera mu kusinza Katonda mbeera ku quiet time yange ne waliwo lwembeera mu nnimiro ne waliwo lwensalawo nti ndi wano waka ate era nga tojja kunzijjawo kubanga olwo olubeera lwawaka naye ogamba obugaye nti natudde naye waliwo ne tufuna ne tugendako out mwami wange amanyi okuntwalako out oyo gwe mulaba oyo nedda banna ate kikwewunyisa oyinzanga nti buli kifo kyolowooza ano yali akitutuusizaamu bambi yeebale naye tulina essaawa we tugenderayo kubanga tayagala abaana be balowooze nti simanyi Serena simanyi byakoze bitya atwalayo simanyi ku biiki zaawa simanyi Munyonyo simanyi resort ezo zonna abantu tebabatunuulira nnyo agenda ali mu casual naye era nga bomumanyi bamulaba bamulaba naye olwokuba bagenze na famire ye yes muba musuubirako laki ani abagamba nti ebifo ebyo byonna nze nali manyi nti ebifo bibeera bya sitaani mwe muba temulina kugendayo sitaani banange nga tumuwadde ebintu nze bana waliwo bintu nga nina bimujjako ekyo ekifo kubanga lwaki abantu balowooza nti obulamu bwa Mukama bwonna buyinike bwerere which is not the case tugendayo era ne batula abaana ne ba ordaringa ekyenjawulo kuba nti wano tojja kusangawo bbiya n'ebisigadde byonna pooko waati biki Hiruje bisanga nga bana biridde olusi musanga cafeteria ne bagenda ne betolera buli mwana kyayagala natula wali nayigo kulise nayigo kubeera ko mbantu kituufu kakati tubeerayo waliwo olumuje twagenda mu butufu ne tutayingira bwetwalaba abayingira babadde buyumya abaana ne bagamba mami abali bayingira ne tuweteera ku mulyango mbulwaki kwagamba twasanga olunaku nga lwabadigize ennyo ate bambadde bubi baba baswaza eyo ne tuva naye asobola eddala batwala waliwo lwetwagenda n'abatwala eseseni basula ne mu hotel kwagamba ne bamanya okitegeera ekyo kubanga fe tubadde nga tumanyi nti ababeeramu obwo obulamu balina kuba bwebati tebalina kulya kasente naye fe tuzeeriirako ate zaaki tuzeeriirako kasita obeera ng'oziridde bulungi kirina nakwambala kati oli ayinza okulowooza nti atoola olugoye lwa bbeeyi nnyo Katonda wabanga azikuwadde sente luteekeko kituufu bwabanga kugaye yambala bulungi kati oyambadde bubi kati nakugamba nti Yesu tayagala bayambadde bulungi kakati Yesu bwobanga ekintu kyokoze tekikuswaza ekizibu kye tulina nti abantu tebakyaswala naye bwoba oyambadde bulungi omuwala oyambadde bulungi luyale tolina gwe weesitaza Katonda akwagala kati obuzibu bwaffe kwesitaza balala yekyokka kintu kyonna kyokoze nga tekirina gwe kyesitaza kigenda maaso kati olugoye olwesitaza olulabira ku ki inakomawa olugoye olwesitaza kakati abawala baffe agenda n'ayambala olugoye waliwo ebitundu ebimu nga luyale tebyandibadde bya public ojjukira omulembe gw'okwo amabeere bannange ng'ogamba essaawa yonna litungukayo ligwira abalaba kakati ekyo olina gw'otawaanya olina gw'otawaanya te bayibuli egamba nti ebyesitaaza byo bijja kujja naye zisanze ababireeta kakati bw'obanga omanyi nti kakati olwaleero tutudde wano ensi yonna eri mutulaba kakati akateteeyiko kabadde kampi kati bw'ogenda otuula ne kadda wano kituufu ekyo kyabulabe gwe nannyini kyogamba nze siswala naye muntu ali mukulama oli mumutawaanya ani amugamba atunuleyo ate ntunulewa gwani yakugambye okujjawo ntunulewa ate bwasika ate oli mu takisi bw'otawaanya akuliraanye ntunulewa newe amaaso gano galaba olaba enswera gwenswera ziyinza okunyoka ku kirungi naye era otunulayo lwaki otunulayo ng'owulya era omalano kakati n'olwensonga eyo abaana baffe bambale bulungi ate ffe wana abaganda twambala bulungi ate siyagala gamba nti abaana bonna babeere mu gomesi naye ffe waliwo ebifo tomalagalaga ekiteteeyi kyonna kasita kibeera abaavu amaviiviigo kasita okitundu yabooti nga kiri abaavu amaviivi olina bw'otawaanya kubanga tomanyi kiri mabega ogolaba wano n'olwensonga eyo tuleme okutawaanya abalala ate nzinyala mbawulira abaana baffe balowooza nti bw'olaga almost everything nti abantu lwe bajja okukola ki okwagala bagamba atunda ayolesa maama
kumbe you've exposed too much kati tekyali kisigadde. Yes. Oyinza mubulirira otya ng'alinamu akasente ke naye ate n'amaka gabeere okuba byonna tubyagala. Yes. Era olyose mwana wange ekyo n'okyogerako. Kubanga kati obuzibu bwe tulina n'amaka be bakyala ekimu abasomi kituufu n'ekirala abo n'abakyala balinawo kasente kubanga balowooza nti abakyala tetwamanyira kukwata ssente kati ate bwe tuzikutte ne zituleeta amalala. Naye njagala okwogera ne bamaama mwenna abali eyo. Osobolera ddala okusoma kituufu, osobolera ddala okuba n'essente, naye ekigambo ky'okuba n'amaka ageeyagaza ekyo oteekwa okukikolerera, oteekwa okuteekamu, oteekwa okuba ng'okiyayanira ng'okitaddemu amagezi go gonna kubanga kyangu nnyo. Kubanga amaka gano tegaagala malala. Lwaki? Katonda bwe yali atonda omwami woono ateekwa kuba mutwe. Bekiri buli lwokifuula noyagala gwoba omutwe amaka nedda, naye ng'ate amaka kya muwendo. Kya muwendo Katonda alina ekigendererwa lwaki yagamba mubeere wamu. Kituufu. Mukyala bw'okomawo awaka kola ebikugwanidde okukola, wadde go waguze ennyama, wadde go waguze ki, wadde go kugamba kola. Omwami ono mulekeeyo oyambadde bulungi onyuminyunyunyunyu bati omwami we kubanga buli saaba jagamba bannange mwami we bale kulabirira omukyala togira tokiddamu ekyo. N'olw'ensonga eyo bannange mukole ssente. Naye tetuleka buvunaanyizibwa komawo olaba abaana bano baalidde bati, abaana bano baakoze bati, ono gundi ali ati, akabadde k'olinawo kafunire ku baana bano. Era atafunyeemu ng'oliko bubeezi kikyamu. Ye programu yaffe eya mami eyakolamu era mukyala Bishop mami Faith Kityoluwalira bw'atyo bw'atuwuliridde okubalansinga okukola ne famire. Omulabye olugendo lwe kuvanga yali afuna nnusu 130 mpaka ate ku musala ogw'emitwalo 60 ate n'asobola ogukozesa okuinvestinga mu bintu eby'enjawulo ng'okulunda, okutunga n'ebirala nga bwe birabye. Naawe okisobola era nawe n'ofuuka mami eyakolamu nga weeyagaza, nga weeyagala ng'ate obalansinga buli kimu ne Katonda. Era nga bw'atugambye Papita Sharita tujja kusinkana ate ku Saturday ejja ssaawa zibereemu mpaka 2. Wabula twerabira kulaba ne programu yaffe ey'okwanjula n'embaga n'abatulabira ku YouTube Sharita Show. Mwebale nnyo n'okulaba Delta TV. Bye bye. Mami basiibuleko abantu baffe. Bye.